Mulangira de Weasel Ayogedde ndaga buli muyibula gwo mutu gwo mutambuza sigala ewaka bw'oba tosobola kukyebeera bambi va mu bantu abangi ndina omukulu Weasel Manizo. Hey, hey. Yeah, bampita Weasel Manizo mu quarantine season, the good lifestyle, the bad mind season. Mulimu ki abatulaba bannange mwekuma. Okay, oli ku radio 4. Aba radio 4 abatuuliriza abatulaba abamemwe bali kutuwagira. Yeah. Alright, tugenda kusooka n'ekibuuzo tuli mu quarantine sawe n'abasinga bagenda Quarantine omutali byakulya. Okozesa sanitizer oba sanitizer waliwo oli bayigisaani nange bannange sterilizer oba sterilizer byo kirabika alina ezze naye nga kyonna bwe kiri tukozesa sterilizer. Okay, Weasel, quarantine ekuyise ntya? Quarantine mbi nnyo sijja kugiwaana kuba abantu abasinga business zonna ziri down n'okutwaliramu eyaffe si nnungi naye nga kino kitukwatako ffena just tulina kwekuuma kuba buno bulamu bwaffe tusobola okubireka byonna kuba luno lulinga lutalo. This is a world war, no lutalo olutaliko mundu, so buli omu yeeyiye waali kasita tusigala nga tuli balamu. Waliwo yavuddeyo n'ateeka ku Facebook n'agamba Uganda tetunaweza abantu 5 nga bafudde ennyimba tulina 4 wabula America erina abantu abawera 100 tebalinayo yadde oluyimba n'olumu ate nayo tonafulumya. Ekya America be bamanyi abayimbi baayo bo baganye okuyimba about the money, I got money, bayinza okuba tebagala kuyimba ku bintu bya nnaku, so we let them be ne culture yaabwe. So abantu abayimbi wano bambi ate nze mbeebaza nnyo yadde nze sinnayimba sinafuna chance eyimba kuba nange nkyaya tuli fixed up quarantine style. Abayimbi embeebaza abantu babongeza okubamanyisa ku bulwadde buno n'engeri gye balina okwekuuma kyakabe. Mu quarantine ng'ono njagala kusooka kubuuza Weasel mu biseera bye eby'eddeme nga toli mu studio toli mu ku stage toyimba Weasel nga tuvuddeko ne mu quarantine biki by'oba okolanga gwe? Nze njagala nnyo ebintu by'okuzanya ndi gamer njagala nnyo PlayStation naddala mu quarantine eno mba siri mu studio mba ndi ku PlayStation yange njagala nnyo PlayStation, FIFA, Call of Duty bye bintwalira obudde byekutwalira obudde olunaku lonna n'ekiro mbona ekiro kya alina kabuusa wagamba n'ekiro kiriba kitegeeza ate waliwo waatatuuka. Nedda ebintu byonna tubikwataganya ekiro waliwo emirimu gye tukola tugituukiriza byonna tubituukiriza toyamu bituukiriza weyama twice on Monday. Okay, olwo olunaku lutandika lutya Weasel ku makya woba okedde nga ku makya ng'ova ozuukuse luno lwa quarantine nga si lwa kantini any other day nga toli mu music toli ki? Lutandika nga bwe mba ngenze out nzuukuka nensooka nenywawo juice nenzikakanya ku gwajjo kuba mane natera okubuza juice ki naye oŋŋambye n'okukakanya ku gwajjo okunywa ku juice n'ayitawo n'agogola ebisigadde ebirina okuyita awo nensooka nenkubawo kibbiya olumala okunywa kibbiya nendowooza ku kyeŋŋenda okulya sawa tuli mu meka nga mwenda awo kuba nze okukabuyise Weasel ozuukuka sawaga nedda ffe tuli basizi tukola kiro emirimu gyaffe gya kiro sonyiza okuba nabadde mu ku show ne tufe tukomawo ku makyo basuze embalala so life yaffe bwetyo si nnyangu. Omaze okuteeka ogogodde omubiro ka juice otaddemu ka bbi olowoozeza ku kyogenda okulya ekyokulya ne bakitegeka awo nengenda nengendako mu studio kuba ffe tuva yonna gye tuva mu disco oba ku shows nga tukowe nga waliwo vibe gye tubeera nayo tutuukira mu studio ne tukola recording so kati olumala nga nyingira nga mpulira ku bye twakoze ejjo nga ngamba oba tebiswaza bwe biba biswaza nga mbiddamu mba nkyali awo nga kamera nayingirawo nga pati etandika. Social media naye ekkalakasa yogirabako ddi? Social media tukola tugiraba byafuuka basic need nga amazzi so ne bwoba recording omwana onyigako n'ogamba onanvumye bambi n'omukeberako nga alina aba followers 3 n'ogamba wabasatu muwabudde omukeberako nga alina bakufollowa 3 naye nga ayomba nnyo okusinga bafollowa bayina so obulamu ne bugenda bwe butyo ne turecording obulamu waffe is all about recording by the way. Olwo family ogiwa time ki? Family anti studio ebeera waka studio yaffe eri waka so mbeera in studio family wentyo bimanye byokwebatisa bintu ebisinga okunyiza mu public abantu byolanogaana naye bannange bino ate bino bye bakola
bingi nnyo nnyo. Ebintu naddala abawala ng'agenze out n'omusajja n'omulanga azinywedde zibbere abiki bagenda okutuuka okugenda ewaka ng'omuwala omulaba ate akima handbag atadda. Kyali kikutuuseeko? Kikunyiiza kumala? Kinyiiza kuba kituuka ku bakwano bange si kirungi, kinyiiza. Bawala mweddeko nange waliwo eyanywa olukumi lwange naye nkunoonya. Ojja mulanga kalantiini ewedde. So ekyo kyokka mu bulamu kyekisinga okunyiza. Weetegeka otya nga ggwe Weasel lemise ng'olinayo olunaku ng'olinayo ekivulu, tugambe omaze wiiki olina ekivulu kyomanyi kyogenda okuba nakyo, weetegeka otya nga Weasel? Ayo n'obulamu bwaffe, music mulimu gwaffe newonzuukuse ekiro saa 8 ngamba nina show. Buli obulamu bizinensi yaffe gye tukoze obulamu bwaffe bwonna, so terina kwetegeka bagamba show n'otandikirawo buli kimu oba okimanyi ekyokola mbu olina okwambala, program erina okubeera ready, olina okukola program ennungi enyumira abantu. Ebisigadde like usual life gye tubeeramu. Nina ekibuuzo mu kyo kinyagala okubuuza abayimbi. Abayimbi omanyi ffe tubatwala nga muli baakabi, buli kimu mukimanyi. Weasel, gwe ng'omuntu wategeera ddi mu bulamu nti omuntu ayambala na panti ng'okula? Nga twali baana bato nga ekawo tayambala ndapanti bakuba kibooko. Nzijukira nga tuli ba baby ng'era tulina bupanti baffe bupantalo obutonotono. Mu myaka kyawe wategeera n'ogamba nti bannange wallahi nnina okwambala panti ekiba kibi? Nakula nkimanyi omuntu ajambala okuggyako we tukula oluusi oyagala okuyitanga ebintu nga oxygen naye nga wava ku nnono gye wakulirako ebiseera ebimu ogivaamu. Ambamu lubeera ng'oyagala kuyitanga nga empewo ekiri abawala kyenjogerako mukitegeera naye ng'omuntu alina ojja tuba kitubuuza tukimanyi kuva mu baby class. Ate kigambo okwana wategeera ddi nti omuntu akwana? Ekyo banzaala nakyo. Ate oyagala nkulimbe? Weasel, gwe bakuzaala gwe wagenda okutegeera nga neze ensonga oba okimanyi okitegeererawo kyova olaba abamu babeera bagge bategeererawo mbunze abamu ne baagala bakyala bannaabwe zinategeererawo nti ndi wa sayidi eri ekirala mu mwaka kino n'ogamba ng'olina emyaka emeka n'ogamba nti kati awo awo pass. Okay, abadde Weasel Manizo tuli mu quarantine saawa eno. Quarantine eno ogimekinze ota ezifulunga? Quarantine tubeera mu studio tugikozesezza omukisa guno nti tetulina shows, tetulira busy nga bulijjo mbu tulina ogenda embala tulina ogenda wano, so all the time tubeera mu studio tubadde tuli wano tushootinga video ya Chameleon era tugenda gimala tudde mu studio tewali byakola bingi paka ku makya bala twagiza waka. Okimanyi nti no esaawa eno mugenda kuba quarantine egenda bateminga abadde basule bwe mugenda musulako mu nyumba zammwe n'ate era batwonoonye banaatuta eka tuddayo mu mwezi gumu after a month. Era abakyala baffe beetegeke kirungi tubadde nammwe mu nnyumba ebbanga liweze so bwe tufuluma mutuleke mwezi guwere basajja banange mumpagire obugalo baagala ebyo byakulya ekibisinga okuwumiranga ggwe? Ebyokulya njagala nnyo akawunga kano ke bagaba, ndya nnyo akawunga n'ebijjanja era batuuse okukagaba bambi n'ensanyuka. Njagala nnyo akawunga muceere n'ebijjanjaalo n'enkoko n'ekyennyanja n'okusinga akawunga n'ebijjanjaalo naye nga tebannayitako wange ole sinnagiraba. Basoose bwayise eweewa tebayita ewange we mulayo ekikomera ekirungi temutya tekiri bulungi munda mukyama bali bakyawa mu bikomera era gwe bagenda kuyitako. Nedda mulina okuyitawo mutubuuzeeko at least naye nga abatulaba abatuwuliriza bampita Weasel Manizo mwebale kutuwagira music waffe yadde tuli mu quarantine season ekintu kyonna kya flippinga bambi mwebale mwekuume mukozese sanitizers zonna oba sanitizers muzikozese mubeere waka keep distance okitegeera munaabe mu ngalo keep distance mwebale nnyo mbagala nnyo mwebale wabula essaawa ng'emu yokka kibooka enyooke era ayagala okusigala bweru bambi weesabike obujjukira ebyessomero yambala empale ennya nze ngenze. Weasel Manizo nga tukyagenda mu maaso muyina kolabo gye mwakoze? Kimuli kyange raba nakulaba ng'okula yo akayimba reggae byamusobola okugenda ku Radio and Weasel page nemuka YouTubing kanyuma nnyo video twagishutingira London with very nice guys ku equipment
So you will like it. Thank you for supporting King Saha Caesar. Big up. Kyembadde ngenda okubuuza ekitegeeza mwakishutinga kuno kuba Sizamaani abeera London. Kyembadde ngenda okubuuza omuntu atanaba kuddako mwakwataganye muti. Twali tuli ku show yaffe waliwo show gye twasembayo okola e London. Love Festival, yeah. Ne tulinginga kati Caesar abeera eyo ya shifting embeera yamwe ne yano yagikoowa. Yafumbirwa. Yawasa ssebo taata. Eri waabwe. Sajja tafumbire. So ne tulinkinga up ne organizing ne tufuna time ne shootinga videos. So abafunye omukisa mugende ku YouTube Radio and Weasel. Yeah, mujja kunyumirwa n'ebirala bingi bikyajja. Watch the space. Weasel Maniza for she's from the good life. Yo, keep yourself in the house. Stay home. Yeah, no kissing. Ayo yabadde Weasel Manizo akunyonyodde buli kimu kati gwe sigalayo gwe fuluma ennyumba ate we waba akipinga distance n'asigala mu nju lwaki gwe tokikola agambye okukwana kyo kyabuzaalirwana bamuzaala nakyo mulimu gwe gwa mutwe nvudde wano.